okubategeeza beeyongera okubuuza ebibuuzo beeyongera okwagala program n'okujagazisa abalala beeyongera n'okuyiga amazima agagirimu basobole okubeera nga bafuna enjawulo mu kumanya n'okutegeera bayibuli mukama abawa omukisa. Amiina. Omulabi waffe owombeke naffe tusabe olw'okugulawo programu yaffe eno. Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu webala okutuleeta leero kuyiga ekigambo tuwa amaanyi n'omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye kubwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Ekibuuzo kyaffe kizze nga kigamba nti omuntu bw'afa ng'atabuse omutwe alamulwa atya ewa Katonda nsonga ya judgment? Omuntu bw'afa ng'atabuse omutwe alamulwa atya? Mukwano gwaffe Kabanda okusinziira ebulenga. Ekibuuzo kibuuza alamulwa atya? Yes. Okusinziira ku kigambo ky'okozesezza mu kibuuzo waliwo ekifaananyi n'obutalaba bulungi kigambo okusala musango. Omanyi ekigambo okusala omusango kitiisa mu ntegeera ne mu ndaba y'abantu kubanga okusala omusango kudecidinga fate si ekyo kyokka buli lwabaawo judgment there must be a sentence. Yes. Kaakati kitegeeza nti ekigambo okusala omusango kitiisa kati bwe kirabibwa ne mu nkola za Katonda nti gye kiri tukisika mangu ne tukireeta mu ntegeera yaffe ne tukirabira mu kooti etula ku Buganda Road wali oba mu kooti etuula ew'omulamuzi asoowa eddala erisooka ebiri physical tuyigiriza ebiri spiritual kituufu ebintu kyendabako kyekiyigiriza eby'omwoyo kituufu naye oluusi bye tulabako ate si bye bikiikiririra ddala eby'omwoyo nga bwe biri. Kati tulina okutegeera n'omusango guno before even okuddamu ensonga y'omuntu agudde eddalu omusango tulina okugufuna mu butuufu bwagwo. Ekisooka omusango buli muntu yenna agenda gweyimiriramo ebikulakawo mu Bayibuli osomeko Bakolinso 2:5-10 kasooka tutandikira Bakolinso 2:5-10 agamba atya? Bakolinso 2:5-10 agamba bw'ati 5:10 agambye nti kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo walisaliro emisango buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola oba bulungi oba bubi. Ekisooka ffenna ekigambo ffenna kitegeeza nti buli mwana wa ate agambye ffenna azini si bali. Yes. Buli mwana wa muntu yenna agenda kulabika mu kusalibwa omusango ate okulabikayo mu ngeri zonna mu feezi zonna mwe gunaabeera. Si ekyo kyokka ne bamalayika abaagwa nabo mu musango babaamu era nabo kitundu kugwo ogusalibwa ne Setaani kya Bayibuli gye bagamba nti Katonda bakuumiddeyo olw'omusango. Judgment ya Katonda tezingiramu bantu wokka naye ne Setaani ne bamalayika be bonna bali part of the judgment. Buli gwe kikwatako ng'ali mu kibi. Kati ekibuuzo kibuuza kakati ate Setaani mu musango yandizeemu kukola kubanga yamanyiddwa yayonoona yagwa kati ate alindiira musango ki? Ekyo kibuuzo kikulu naye tujja kukiddamu mu maaso awo. Mu bufunze tugamba nti buli muntu aweebwe empeera nga ebikolwa bye bwe byali oba birungi oba bibi. Omusango teguteekebwawo Katonda ng'agutaddewo kusalawo oba Molini agende mu ggulu oba agende mu Geyeena. Omusango guteekebwawo kugaba mpeera. Ebyo nno byanjawulo. Omusango Katonda tateekawo omusango asale eggoye ng'ojja kugenda gwe tojja kugenda gwe geleeta obukakafu
tukakase Nchakubuusa gasokolideko dda wali omusango Katonda aguganye ne gubaawo ku lwansonga emu waliwo abateeka okuweebwa empeera. Empeera eyo Katonda asobola okugigaba nga tataddewo na musango lwansonga emu buli muntu yenna agenda kwesalirawo empeera. Kwegamba nze nina okwesalirawo teweetaagisawo investigation teweetaagisaawo bujulizi teweetaagisaayo kiwandiiko kyonna. Nze kennyini Ssebaggala nga ndi mulamu ndi mu kusalawo naafuna mpeera ki. Naye nga Musumba ekibuuzo kijja ekyo nkimanyi. Simanyi oba okimanyi. Kuba nkiikiridde abalala bangi. Amayawea. Simanyi oba abantu abatuddeyo bakimanyi nti Katonda talinayo kiseera kya kutunulako mu fayiro yo agambe naye usaka mukola investigation waliwo obukakafu kino kinene nnyo. Buli muntu yenna ali ku nsi essaawa eno nga mulamu ali mu kusalawo anaaweebwa mpeera ki mu musango. Ekyo si kya Katonda. Nsumba kikkaatiriza ekyokuba omulamu. Bassebo ne bannyabo buli muntu yenna ali eyo ng'akyali mulamu ali mu kusalawo anaafuna mpeera ki. Ekyo si kya Katonda, ekyo kikyo. Tekikolebwa mu bufu. Tekikolebwa mu bufu, tekikolebwa Katonda. Katonda tagenda kusalawo mu feeti ya muntu. Omuntu yennyini yeewa okubuulira Katonda wajja oba onteeka. Mu bufunze omuntu agenda kuba afuna mpeera. Okusinziira ku nga bw'olaba bwe tutuula ebibuuzo ffenna nga twasoma mu kibiina buli omu n'ajjuza ebibuuzo kale ebibuuzo ne bidda. Ekyewuunyisa ebibuuzo biba byebimu eri buli omu. Ebibuuzo byebimu eri buli omu. Enziramu gy'obiddamu ne bikweyimirira. Omusomesa agolola ebibuuzo si yasalawo ofune 9 oba ofune 10 obwo bulimba. Akisalawo yenze eyakola ebibuuzo. Kati kyabulabe nnyo kutandika okugamba naye yo neebunzibu nnyo. Nempa brigades mwenda kupise kugundi nempa omwenda mu kubala. Lwaki Yunebu yampa omwenda mu kubala? Ani akola omwenda gw'okubala? Yunebu yekola omwenda gw'okubala oba nze yatula ebibuuzo? Otegedde akantu ako. Kakati abantu bonna abatulaba kino kabakimanyi. Okugenda mu Geyeena si kya Katonda. Talina nagwe agenda kusindikayo. Nze kennyini Ssebaggala ngenda kukola butaweera okulaba ti ngendayo. Katonda kyokka kyagenda okukola is to fulfill my wish in judgment. Kyokka Katonda kyagenda okukola is to fulfill your wish. Kati ekyo kimu. Katonda alimu okubeera biri omusango omusango Katonda aliyo bannange Katonda aliyo bannange oba naasalirawo ki bonaaduka mu kooti y'eggulu gwe simanyi kyonna teriiyo Katonda talina budde bwagenda kwonoona ng'ali mu kooti y'eggulu agamba agende ebisi bya Katonda mu kooti y'eggulu kukuwa kye wasaba. Kati lwaki Katonda ateekawo omusango nga bw'agambye nti ffenna kitugwanira? Lwaki Katonda ateekawo omusango? Katonda ateekawo omusango abeere mwenkanya ng'agaba empeera. Si kulwa nga waliwo gwe bagiwa nga tamatidde. Katonda tayagala muntu agende mu Geyeena nga takkiriza. Era buli muntu yenna agenda okulinnya ekigere mu Geyeena n'agenda okulinnya ekigere mu ggulu ajja kuba mumativu. Nti ekyamazima kiri nti Mukama siina kyakugamba. Tewali kibuuzo kyonna taata kaŋŋende mu Geyeena nze nzikirire. Manya ekyo kye bayita acceptance.
Ngato chazza kalimi mabega. Wali mu video utambuleta mu social media ebiseera ebiyisaawo emabega. Musajja omubamu kutenga agenda okusubya ku mwana w'emyaka 15. Nayo nyumya n'omwana ndozo omwana n'atemyako abazadde. Senkagale n'ayimuka wano omwana amaze omugamba anti taliyo tajja kukulaba agenda kumala ennaku 3 nga tali waka. Senkagale n'afubutuka mu maka ge n'agenda akola emirimu gye. Bibi biteeberezebwa okuba nga yabadde agenze kukozesa mwana oyo. Lwayingidde mu nnyumba ayagala bamukwatira. Ngamuteekako kasukubini gwani ovaawa ne mulaba ngakkiriza. Nga takyalina kyasobola kukola. Kujoga obugambye nti bannaye kati ndi mu ngalo zammwe. Waliwo ekintu ky'obeeramu n'okkiriza ndi mu ngalo zo. Ne Katonda ayagala atutuuse ku ekyo. That is the purpose of judgment. To vindicate God, that is one, and to give us the wages of our actions. Okay. So, omusango teguli kati teri kuwoza. Ngenda kutwala yolo ya gundi. Ngenda kubuuza Katonda ekyakozesa embidde nga zivaamu walagi kiki. Gwe tewamanya tulita miira. Kati ebyo byonna mu musango gwa Katonda, we don't have that time. Mulabula omulabi wangalo. Olw'okuba tekyali budde obwo katusaba buli muntu ategere kino ku musango. Omusango Katonda aguteekawo nga gwejjereseza ye. Katonda tateekawo omusango kwejjeresesa morini. Ateekawo omusango kwejjereseza ye. Ndi mutuufu okuwa morini obwakabaka. Yadde nga yakola ensobi bweti. Ate era ndi mutuufu okuzikiriza so and so. So the judgment is about God being vindicated, not about us. Fe kyaffe tukyemalira kubanga ye gwe tusobya. Okitegedde. Ekyaffe tukyemalira wano ku nsi ng'otambula gwe bibyo bimaze. Era actually obikola obimanyi. Kati gwe teweetaaga ate. N'okubiplaningira bw'onooyita wano bw'onookola bw'oti singa bansanga neewozaako ntya oba mpitawa okubuuka kino. Yes. Okikola okimanyidde ddala. Lwaki osooba? Lwaki odeditinga kyati ya WhatsApp? Lwaki osooba? It is a sign gwe kiki okisazeewo. So judgment is there to vindicate God. To show how righteous he is, to show how fair he is, to show how loving he is. So kateri kufe kali mbona ni jangu wewezeko itawana wabba tewabba munange nasindikirizibwa embeera kubanga kino kyekyangira n'empalirizibwa okukola bwenti. Ebyo byaggwa. Wasalawo embeera wamusongera gy'oyagala ogende. Naye Katonda kati ayagala kwekakasanga bw'ali omutuufu okusindikayo. Nzijukidde ekigambo ky'ottera okukozesaawo mu nsonga. I had no choice. Saabadde nakyakusalawo. Naye nga mu butakabona kyakusalawo osigadde osazeewo. Ontegedde. Bw'obanga wasalawo okukola bubi nayo yali choice, which means you had a choice to make. Lwaki njagadde ebigambo mbikooneko. Omuntu alime gamba Katonda anannamula. Suno sikulamula. This is not all about something too hard. Katonda kati atudde mu ntebe alinze. Ebyo si byalimu. Omusaba Katonda aguteekawo lwa nsonga. Bikula Daniel 7. Bikula Daniel 7 olaba olwabirimu 5. Daniel 7. Olw'emmeka olwabirimu 5. Agamba atya tuli ku musango. Ndako. Daniel 7. Olwabirimu 5. Olwabirimu 6. 26. 26 agambye nti naye omusango gulibaawo. Omusango gulibaawo. Era bali gumujjako. Okufuga. Era bali mujjako okufuga kwe. Otyo.
okukumalawo n'okukuzikiriza okutuusa enkomerero. Otyo 27 agamba atya n'obwakabaka n'okufuga n'obukulu obw'obwakabaka obuli wansi w'eggulu lyonna abantu ababatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo balibiweebwa ekyo ekigambo kyendaba obwakabaka bwe bwakabaka obutaliggwaawo n'amatwale gonna galimuweereza galimuwulira. Omusango ne gubaawo obwakabaka ne bumugibwako. Ekigambo ekyo weekikoma wano. N'agamba nti olwo abatukuvu ne balyoka baweebwa obwakabaka n'okufuga byonna biri baweebwa emirembe n'emirembe. Omusango guli mu feezi 3 naye nga gwonna guli gumu. Feezi esooka gye tuyita investigative judgment, okwo kwe kusala omusango okwekenneenya okugenda okukakasa Katonda bw'ali omutuufu okutwala abatukuvu mu ggulu n'okubawa obwakabaka. Kukolebwa dde Musumba Kati kuba ngeri tebigenda kubaayo investigation ekolebwa dde. Tosomako mu Bayibuli olunyira olugamba nti alisala omusango ogw'abalamu n'abafu. Bonna oyagala okusoma Peetero ekisooka nnyo olwokutaano bwe lugamba. The judgment is not only for the dead. Waliyo abantu abalina obujigiriza bwetyo. Bw'omala kufa, bw'ofa n'olyoka ogenda ne bakusalira omusango. Obuyigiriza ya kifere. Lwaki ngiyita ya kifere? Kubanga amadini gagikozesa okumira abantu mu kutya ne babasolozaamu akasimbi k'okusabira abafu. Naye kale yo katuveeyo kale babalinda bafudde kubanga ezo projekiti zaabwe basajjayo banaabeerawo batya nga tewali bafu. Naye kale ffe katugende ku ekituufu kye njogera mazima saagala nnyo kulumba projekiti z'abantu ogireka n'ebeerawo naye abantu bona obalabula teri mufugo basabira sala nemukolako eri projekiti y'abantu. Naye nze kyenjagala okubategeeza kiri kimu nti omuntu yenna bw'afa obanga akyali mulamu okusala omusango lwaki ayogera ku balamu n'abafu kyategeeza kye kino nti omusango guno investigative judgment gwatandika nga waliwo abaafa. Naye ate mu kutandika nga waliwo abaafa tewaliwo abalamu. That is why it encompasses all the living, those who died before it started, and the dead. Abaafa nga tegundanga the living who existed when it started. Mu bufunze tugamba ndi Katonda ekisimu ky'akisa omusango gw'abalamu n'abafu kwe kuwa abatukuvu obwakabaka. And the question is, Katonda lwaki awa abatukuvu obwakabaka kati ye kakasa yennyini ti mutuufu okububagabira era okubugenda mu maaso kati Katonda agabira abatukuvu obwakabaka. Ye kakasa yekka nga bw'ali omutuufu okututwala mu ggulu. But at the same time eyo feezi y'omusango si yesembayo. Kati ate kibuuza kati ate olwo ababiri mu guno ogusooka Katonda yeekakasa eri eggulu lyonna. Guno gwa ggulu lyonna. Omanyi waliwo ebizibu bisatu that God is solving. The first one is the angelic host. Omanyi Setaani yagwa. Setaani bwe yagwa okuva mu ggulu n'asuulibwa. But now the question is, Setaani bw'aba yasuulibwa ng'anyomye Katonda, Musa teyanyooma Katonda. Kyekyamugana okugenda mu nsi ensuubize si bunyomi na bujeemu. Eriya teyalina ebizibu bye tewamulabanga n'okwekalakasa yeekalakasa. Lwaki bali mu ggulu? Question eyo ogiraba eddibwa mu guno mu feezi esooka. God is speaking to the entire universe nti Musa okuba mu ggulu ne Eriya ndi mutuufu. Kati ekyo bagiyita investigative judgment, kumatiza ggulu. Naye bw'amalirizaawo ate alina n'okumatiza abagenzi eyo. Naffe okukitegeera. Lwaki tulina okukitegeera. Sinakukitegeera butegeezi lwaki tugenze naye lwaki abalala basigadde. Kati ye feezi 2. Kasita eggulu limala okuggwa abali mu ggulu ne baba settled to God you are right. Satan to die and these to come. Tick.
ng'agenda ku kabokisi akokubiri kati ate mmwe abazze nammwe mulina okukakasa lwaki abala basigaddeyo ekyo tugiyita mereniyo judgment. Simanyi oba okyalinayo akadde tuyogereko mereniyo mu lugiriri nga lumudde ntugire era tugenda kukitandikirako musomba kasooke tumale okwekonako eno katono nnyo tukomewo tutandikiraawo.